Zino ze woofiisi z'ekitongole ki Human Rights Awareness and Promotion Forum ezisangibwa e Namirembe ezirumbiddwa abantu abatannategeerekeka mu kiro ekikeesezza leero. Abalumbaganyi bagambibwa okuba nga baazinze woofiisi zino ku ssaawa 8 ogw'ekiro era nga beeyambisizza ddaala okusobola okuyingira munda. Nga tebannamenya kuyingira mu woofiisi, bano baasoose kunyoolagana n'abakuumi mu kifo kino be baalese nga batemyetemye. Omu omusaayi mungi nnyo, tutegeezeddwako nti omu yafunye ayina eggumba erimenyese mu kulwanagana okubaddewo. Abalumbaganyi era baayonoonye ebintu eby'enjawulo omuli okwasa enzigi, okukyankalanya amasannyalaze ssaako n'okutula ezimu ku kamera enkesse eziri mu kifo kino. Amasannyalaze baagonoonye nga basinziira ku change over switch ne bagajjako. Nsuubira nti baakikoze okusobola okukyankalanya kamera zaffe enkessi n'okukyankalanya alarm system. Kyokka okusinziira ku bakulira ekitongole kino tewali kintu kyatwaliddwa ekibalowoozesa nti oba oliawo obulumbaganyi buno bwandibanga bwekuusa ku mirimu gye bakola. Of course mu kulwanirira eddembe ly'abantu wabeerawo abatakisanyukira nti bw'oba ng'owolereza omu waliwo gwe kinyiiza, so buli lw'obeerako gw'osanyusizza obeerawo gw'olinnye ku kigere. Poliisi ekakasizza obulumbaganyi buno era neetegeeza nga bwetandise okunoonyereza okuzuula abakoze obulumbaganyi buno oba oliawo n'ekigendererwa kyabwe. Kyetugezaako okumanya lwaki buno obuntu buno obadde bujja bubeerawo nnyo naddala ku ekyo kitongole kyennyini. Emyaka 2 emabega baalumbibwa era omukuumi omu obulamu bwe ne bugenda, so tuli mu kulaba oba enkola eno erinnyo munda oba nga waliwo abantu abalala abatera okupulaningira ebweru okulaba nti baleeta obutabanguko ku kino ekitongole kyennyini. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.